Pues nimpakinga nenganyankubira omuntu nangamba dipisa kwagala aradisa kwagala ana fefe nate wali abeerawo yakozesaawo yalundirawo yalibirawo zonna awatali ganti asalako kano zonna okujjako akapati akalimu omuzikiti n'amaka ga kitafu tewali akozesa mulala ye kati ekyo kirowoozo kyobadde oŋŋamba nakirina nga tumaze okukolagana abasajja bali tumaze ekyapa kyaffe okufuluma nempita mutabani oyo gwolabye omweru bamuyita Abdul Nsereko nemugamba mbadde njagala nze baaba sikyasobola kwogera naye bwe ŋŋenda eri andaba bubi njagala gwogenda omumbuuze kino ndi administrator akulembera bannange naye sirina buyinza nti ngenda muwa naye mbadde njagala mbadde njagala omuŋŋambire njagala kuteesa ne bannange bonna tumuweko ika musalireko ika bali asajja okujja okusalako ettaka lyabo batukubire ika tugemuwe Abdu tayadda wendi wadde okunkubira essimu naye nga tubeera naye tusala ffenna ku makya paka lwaggulu talina kye yaŋŋamba nensirika nga nti oba Abdu tanamubuuza anamubuuza enkya oba Abdu teyaddamu kubaako kyaŋŋamba nenva ku Abdu ne babanga bano baganda bange onaye bangamba bonna baga nti mulamula kati awo tukyalina kyakukolakola ki beerako nengenda nentandikiraawo tumaliriza nga tuli ku ende ey'okugjayo ekyapa baaba waffe oyo kye yakola ekyamunyiiza ye butabaako ku administrator nga ye ate omusikawaani wa Kayongo yali alowooza yalina n'okutegeerera ebyamiri kibongo emabega ntumuga nti si bwe kiri kale wali badde obitegeera naye twajja ne tugamba wali badde obitegeera naye wagaana kati wano wetutiisa ekyapa kigenda kuvaayo nolwekyo tuleke tugyeyo ekyapa ffe tukijje mu masaŋŋanzira tukireete wano bwe kinajja wano omulimu gwaffe gujja kuba guwedde nomugaddembo gwe ne weeteekako n'abalala ffe nga tukijjeyo eri batusazeeko mayiro bamubakera ettaka obubbi bw'ettaka obwo bwaliwo bonna ne babukuŋŋanye mayiro ne bagimutwala ku kyapa kyonna bakitwala ku ministry nyini mayiro yani nyini mayiro kati bamuyita Lukamba musika woli yalina nyini mayiro omukulu kati twogerezeganya awo Haji Tata wayingiramu kubanga Haji Tata pati ku family wali ewaffe mama waffe yamuzaala bati twawula taata naye awo yakulira tumugamba nti ekyapa kitulemye yajja muzadde oba yamuzaaliraawo kati yabwe yazaala nze then yazaala Kitata before uzaala nze mama wange kati tumuga naga nti ekyapa kirema kitya tibwetu kinebwe netumumola tumuga nti ekyapa mayiro bagitwala mu ministry yagitwala olw'obubbi bw'ettaka yeriri kye twali tufiirako ekyapa tukijjeyo naga nti Haji nagende wa kamisona namuga nti munyambe family ekyapa kigaanye okuvaayo naye mbadde nsaba mutuyambe kamisona nakkiriza n'atuwa abapunta ne bajja balaba ettaka nanga tulirabye baga n'olikebera ng'oyo baaba waffe gwolaba ng'omukulu yafera naddira ebyapa 3 ye nga bwe yeeyita nti nayinako ikanya yaga nti ezo zange n'azeegabira alina buwandiike byebiri byaga nti lirye naddira abaali balina omugobera ku kyapa be yatuma okumugobera ku kyapa n'abawa 2 ekijja ne kisigaza ezi 2 kati oyo mulungi ndowooza mumulaba embeera ze kakati ne tulwanagana n'okusangulako ebyo ebyapa okukola ekyapa ekipya ensonga lwaki n'ettaka lyaffe lyagenze nga ddere kuba tetwayina adukasha kati nkugirayo byagamba ebyemmere ye tuze tumuyita imagine kati nammwe muyina family baaba waffe taata waffe yafa mu 9 paka olwaleero talina meeting yonna era atutuuziza oyo bwetuyita muze tukoze baba talina abo abaana babadde nabazzukulu abaana bawala tajja bwe bajja batandika kuvuma ne bavuma buli kimu ne bawemula buli kimu oyo gwolaba
ki tukole ki twamuyita meeting yasembayo nga bagenda okusendaawo naffe tetwamanya naye bali abasajja twasalirako ettaka baali baludde nga balaba embeera nga bamaze okukola bwetwamala ne tubakolera ekiwandiiko bwetwakola ekiwaatuwa ne kati bali baatuwa ika zaffe 5 nga kyapa kyaffe bakituwa ne bajjako eri abwe ika 3 ne tukireka olw'ensonga twatya nga tetulina ssente ekyo kimu kyakubiri nga amaze okukola ebyapa bali abawadde balambula bagenda okukola tugaa tetujja kuwoza n'abantu bano nga bataddeko property zaabwe ne tukivaako netugamba kale tukkiriziganya ffenna netugamba nti batuwe 5 nga zirina ekyapa kyaffe okusinga kya Ssebulira kyatuwadde 2 ng'ate tekiri valid kugamba mwayagadde kutaasa malalo ga ono Madiina ngambye yagendayo ebijja yabiraba ayo Ssebulira afuuse wa mutawaana oba tatya nange mukulu wange ne bwabangawo ensonga yonna mu kisanjufu balinziika mwegattanga ne bakojja mmwe ne mulwanira ettaka eryo jjajja Kayongo yagula ettaka emiryango ojja Ssebulira n'alikwata n'alitunda era maama namuvuga mu mmotoka ne tugenda n'amugamba mwana wa kitange ekikutunza ettaka lya kitaawo ly'otaagula kiki ensi eno tugabanako fuuti 3 ku 6 Ssebulira va ku ttaka muzadde abaana abalenzi n'abazzukulu bali baziikawa nze abaana abange nazaala abaana 14 wa musajja omuli nanyikamwa kwogera tuliwo 9 nze mbakulira n'agamba abaana abange tebagenda kujja wano era siyinza kuba waawo yadde akajiiko era bakimanyira tukimanyi naye tuluma okujja ewa jjajjaffe awali bannyaffe kojja n'atukwatira emiggo ng'atugoba takkiriza tulongerewo nadduwa kati emisango gyabaddewo n'akwata kojja ba administrator omu n'amusiba ne tugenda eNagalama ne tumuyimirirayo kati bwe batutadde mu meeting ey'okuteesa agobaganya tiffe tuli ba third party ki nga nze nnyabo bwe bamuziika nze maama nali nganye omuziika awo nga ngenda mutwala Butambala era maama ne muganze siri kuziika nanga mwana wange kwegayiridde ondekanga ne banziika mu bigere bya kitange era omukisa maama gwe yafuna eddwala yazaanukula maama yafa mu biseera bya covid yasembayo saaliwo nali Saudi senga naliwo nze senga bino ebizibu tebiriiwo naye nsaba amawulire kojjange ge yayogera ga bulimba musajja mukulu simanyi oba emyaka gigenderedde kuba tamanyi na myaka gye emyaka gye tagimanyi nze nsuubira nti awezezza emyaka 9 n'okusoba kubanga mu mwaka gwa 1966 nalina emyaka 6 kati kojja mmanyi alina ekizibu ekisaana oba okujjanjabibwa oba okusabibwa edduwa Allah amutaasa ettaka si lya kitaawe Ajali Kayongo erya Kayongo yalitunda eryo lya jjajja wa Amerika Zimiri erituddeko abaana 7 abalenzi 6 era abaana abo 6 nga balina abaana n'abazzukulu ate basajja bagagga bakojja busuulu embiko bakuuma ebya kitaabwe ali kazira era ne babigabira bannaabwe naye kino kye kijja abali ebugerere bannange minisita gwe kikwatako mwenna ab'ettaka bwe kiba kyetaagisa kutuyita ffenna tujje ku ground abantu bagamba nti basenda emmere waliwo obuwogowogo nze naliwo era nze nagenze ku poliisi eNagalama bagamba bwe mukwata abasenda emmere abakisayiningira naliko ng'omujju awakaawo gwa kukuuma kitiibwa ky'abakadde baffe abaziikibwawo yeefudde koko buli kimu akifudde kike ate nga si kike ennyumba ye yasigalawo tiwali yagikwatako waliko musiri gwa nakati n'obumwanya emiti oba 6 n'obuwogo Chairman w'ekyalo ekyo ye ali ku side ya kojja Ssebulira bwe twogera nga tugoba mu nkiiko otugobawo ngani ffe nga tuli bazzukulu amanya agange nze Hassan Kalule balidda ayagala ayongerako n'erya bisimilla abantu ensiri esinga okumanya mbeera nabbingo ni musajja driver nzaalibwa omugenzi aja Amerika Sule kibanuka nga mugenzi nzaalibwa omugenzi Hadija Nababi nga mwana wa mugenzi jjajjange Ali Kayongo gwe twagalamiza mu kisanjufu wano era nga jjajjange Kayongo azaalibwa Amiri Kigongo egye tumaze ebbanga ddene emyaka 10 n'okusoba nga ne maama akyali mulamu yali omwana omukulu naye twajjanga mu maka ga jjajjaffe nga kojja tayagala kulomberawo dduwa ng'agobaganya buli kimu maama n'amugamba mwana wa kitange yali ayagala edduwa nina okuziromba
Maama yayagala omuzikiti oguzimbwa awakaawo era yafa teguzimbiddwa nga kojja amulwanyisa paka inshallah Mungu yakkiriza ne bazimbawo omuzikiti. Yalaba nga bazimbyewo omuzikiti ku ttaka eryo lyerimu ate naye nayagala azimbe omuzikiti. Amateeka gye gatakkiriza era omuzikiti ogwo ne gugaanibwa. Tubadde tutuula enkiiko n'olwasembeyo baamuyita n'agaana. Kigongo Amiri ye yali nannyini ttaka eryo yalina abaana 9 ng'alina abaana 3 bawala abalenzi 6. Abaana abo omuli ne jjajjange Kazira Embikko eyattibwa mu biseera by'obote taliiko malaalo baakola tebaagabana ttaka eryo. Kwaliko Yunusu Ekijabijo, kwaliko Saidi yali abeera e Bugerere n'abawala nga Fatuma azaala omugenzi Haji Kayizi wali e Kajjansi era naye yaziikibwa wali Kajjansi. Nejja naffe tetumanyi lwaki kubanga kojja ewantu si wawe. Ewantu awo waali wajjajja w'abamaama baffe. Kwegamba ne jjajja waffe azaala bamaama baffe yali abeerawo Bubeezi. Waali wa kitaawe. Naye kaakati ye kojja waffe baamuleeta nti beerakaawo ye n'akitwala nti wawe. Bonna bakojja naye nga si wawe. Abazimbyewo obuyumba wawe. Buli azimbawo n'akula n'avaawo naye yalemerawo. Ye ayagala kuwambawo. Ani? Sara Nasanga muwala wa Hajja Tirazia Nantumba omugenzi. Awo we wajjajjange Haji Kaloobo. Maama wange we namuziika naye kojjange takkiriza kujja kukola ki kumulimako era ebijja byaffe biri mu muddo gwa kojjaffe. Amala kugamba nti ate mala kukola ki twajja n'okukola ebijja nga tayagala tubikole n'enkumbi twazeyazika ku kyalo. Naye kaakati bakojjaffe bwe beewaddeyo tufune ekyapa ekyaffe nga ye alemeddewo. Ettaka sirirye lyali lya jjajjaawe teryali lirye. Owulidde tayinaawo kibanja tayinaawo ki. Fwe bali abajja okukola ki okutuwa ekyapa kubafunira oludda olwo okwasinga naye nga tewali wawe. Oludda olutaliiko malaalo naye nga tekwaliko kintu kyonna. Yudaya mwala wa Hajja Tirazia Nantumbwe. Maama wange awe baamuziika naye okujja okulima ku bijja kojja tatukkiriza. Olumu twajja nga twagala okusimeetinga maama era yayomba buyombi. Okujja ne tuyita kojja omulala tumugamba jangu otuyambe gwe twagala kusimeetinga maama yenna amenyesemenyese. Kojja najja n'agamba abaana baleke bazzeewo mbasimeetinge maama waabwe. Ne tumisimeetinga naye ng'ayomba. Naye ffe ne tusirika ne tumisimeetinga era n'ebikozesebwa nkumbi twabisabeeyo ku muliraano ne tusimeetinga ne tugenda. Naye kati ffe kye twagala ettaka alikaayanira nti lirye mu butuufu ettaka si lirye lyali lya jjajja amuzaala ye n'abeerawo Bubeezi. Lyali lya jjajja azaala maama waffe era n'oyo kojja. Lyali lya jjajja azaala Jakayongo jjajja waffe bamuyita Amiri Kigongo nnyini ttaka eryo. Naye yakaayana ayagala alibeereko yekka era n'okujja nga muziiseewo okulimawo ebijja tayagala. Aweza temuddamu n'okuziika wano njabba kubawo. Ne jjajja yasika teyalitunda. Takkiriza mwana waawo yenna kubeera nga alimirako lyaliyita liri agamba baalimuwa. Kati ffe kye twagala ebijja byaffe twagala bibeerewo bisigalewo. Basalawo ali layini wali kabakatwale batuwe ekyapa abantu baffe beebake bulungi baleme kutaataagana. Bakatwale kuba tetulina ssente zigoba ku kyapa. Ffe nga twagala batuwe ekyapa ekyo. Naye ffe tetwatunze twayagadde tufune obwannannyini abafuuba. Tiwabadde emmere yalimirawo naye waabaddewo nakati Nerumonde. Naye kati wasaba Nakakande Nuuru nazaalibwa omukyala Hadija Nabali omugenzi omwana w'omujja omukulu
mwana wa Haji Ali Kayongo omuwala ye mwana omukulu naye nga ekituleese wano lwaba maama baffe abaazikibwamu bwetujja awo okugamba nti tulime ku bamaama ojja Ssebuli batatukkiriza bwetujja nti tulombe ku kuwa tatukkiriza era lumu twaleetawo abaana baffe maama yafa nga bali bweru abaana bwe badda ne batugaa tugende tulime ku jjajja kojja Ssebuli yatugoba ensonga etuleese wano tufune obwenkanya tulabe nga bamaama baffe basobola okubeerawo tubeere nga tusobola okujja ne tubalima ebyange kugamba wali mwatunzeewo okulaba nti mutaasa bijja tetunaba kutunda wabula twawaddewo abaatugobedde ku kyapa ekyo okubeera nga tufuna ekyapa obwannannyini naye nga tetwatunze